Olwaleero kutongoza omulimu gw'okuggula emyala mu Nakawa yonna gye buvuddeko amataba gatta abantu baffe nga bwe mwakimanya era gasuula amayumba mayitirivu era gayisiza bulungi abantu baffe. Tufiirwa n'abantu wano mu Mutungo, twafiirwa abantu 3 balamba ekiro ky'enkuba kimu kyokka, n'olwekyo embeera ebadde mbi nnyo, naye omulimu tulabye nga munene nnyo nga KCC ttiimu eyaffe nga yeetaaga okukwatirwako era kyetukoze twafunye kati kontrakita yennyini ng'omulimu gwe gumu, si gwa kukola nguudo, si gwa kasasiro, wabula gwa kukola ku myala. Era atandikidde wano mu Mutungo, enjega we yagwa gye buvuddeko, tugende n'ebitundu ebirala eby'e Nakawa. Twebaza buli omu atukwatiddeko, nebaza ED, nebaza Lord Mayor na buli omu okulaba nti ate tusenvudde tugenze ku mutendera okuba tufunye kontrakita agenda okuba ng'akola ku myala gyonna. Njagala okubiriza abantu baffe bannaaye nga tumaze okugogola emyala gino, mulaba embeera gye tuyiseemu, ate tuleme giyiwamu kasasiro, tuleme kudda mu mbeera eyo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.